Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Olunaku olwaleero tukulettedde olugendo lwa Park Guen Hye, pulezidenti wa South Korea, ng'ayolekera okutuula ku ntebe y'obwa pulezidenti. Mu kalulu k'obwa pulezidenti ak'omwaka gwa 2007, Park Guen Hye yeesimbawo ng'akiikiridde ekibiina kya Grand National Party. Ebiseera ebyo ekibiina kino kyalina obuganzi bungi okuva mu bannansi ba South Korea, ng'era kyali kyakawangula ebifo 21 mu kalulu k'owansi. Ekyembi akalulu kano Park kamumegga era kawangulwa Lee Myung-bak, ekintu ekyanyiza ennyo bannakibiina kya Grand National Party abasinga ne batendewalirwa okukkakkana nga balekulidde okutandikawo ebibiina by'obufuzi ebirala nga Pro-Park Coalition ne Solidarity for Pro-Park. Ebibiina bino Park Guen Hye teyabyegattako, yasigala mugumu n'ayimirirawo n'abo abatono abaali basigadde mu Grand National Party. Ng'enjogera bweri nti w'ova toyombye w'otera okudda. Waayitawo emyezi mitono ddala abaali baabulidde ekibiina kya Grand National Party ne bakomawo era n'ekyusibwa erinnya okutuumibwa Senior Party. Mu mwaka gwa 2011 nga South Korea yeetegekera okulonda pulezidenti, naggagga era omukenkufu mu bya tekinologiya Han Chowelso yavaayo n'alangirira nga bwe yali agenda okwesimbawo kuba pulezidenti w'eggwanga lino era nga teyajjira mu kibiina kyonna. Ono yabisanya nnyo ne Park Guen Hye, naye olw'okuganja Park kwe yalina mu bannansi yawangula akalulu kano n'ebitundu 51. Park Guen Hye yalangirirwa nga pulezidenti w'eggwanga lya South Korea nga 19 omwezi ogw'e12 2012 wakati mu mizira n'okusagambiza okuva mu bannansi. Olunaku olw'enkya lindirira biki Park bye yakola ng'atudde mu ntebe y'obwa pulezidenti. Madrid Nabukeera, KTV, amalindirire.